Sibirungi ewa mukulu Hedirisa Musuuza era nga waliwo wa SFC avuddeyo n'amulabula n'amutegeeza nti bamuwadde mission nnyingi okukakkanya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ne mission zino we ziremera bwe ziti agenda kuba akubibwa amasasi agenda omujja mu nsi eno. Kenzo mission nnyingi zo zimuweereddwa tubadde tuziraba nga twebulizaako nenga mission zonna n'okutuuka ofuna oyo gwayita mukyala we essaawa zino byonna kwali kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Naye muganda wange mukwano gwange ajja kejjusa ng'ate n'obulamu bwe bugendeddemu kubanga ebintu Kenzo byali mukola tebirinawo kye bimugattako, tebirina gye bimutwala. Bano bajjasti bamukozesa bukozesa, balina byabwe bye baagala kuyisaawo. Naye ffe tumulabudde era tumulabula ebbanga lyonna, ate era tetujja kukoma kumulabula na kumugamba mazima na kumugamba bituufu. Ayinza obutabyagala oba biyinza butamusanyusa ye matuge ngala. Kenzo yabadde mukyamu okumuwa ekifo ky'obwadvisor n'ata advisinga president olwaleero kasita yafunye obuyinza n'agamba nti kakati nze wa federation nze enkola kira nga ssente bazimuwa mu bungi. Alabikanga olugendo lwe olw'obwavu amaze okulutema. Ekifo kyetaaga ssaawa zino kuba omuntu abaako ne kyayagala kituufu ekifo kyagala. Naye mwagamba n'antabuulirirwa. Kakati ffe weetuli era tutunudde tulabe Kenzo by'anaakoma n'enema. Kenzo yabadde mukyamu okumuwa ekifo ky'obwadvisor n'ata advisinga president tekyo ekifo kyetaaga ssaawa zino kuba omuntu abaako ne kyayagala kituufu ekifo kyagala naye omuntu abaako ne kyeyeetaaga ekifo tokyetaaga. Olwaleero Kenzo bw'oba ofunye ekifo bwe kityo n'ota advisinga president kukwale tulwanirira industry ya music ne tulwanirira n'ekitone kya Kenzo ekigenda okufa ttogge ng'entunga eyiika. Kubanga oba presidential advisor olwaleero ku bitone kitegeeza Bobi Wine okubeera nga tayimba n'agenda akiraininga ewantu wonna. Kenzo you are equally olwaleero you are equally responsible kubanga gwawa president amagezi ku bitone. Kandi kitegeeza visa ze bazze bamma abantu Kenzo oli liable okuma visa. Kino kitegeeza nti ebintu byonna by'ozzookola ebisaawe by'ozzookuba biyinza obutaddamu kulabwako. Oyinza obutaddamu kufuluma ggwanga kuyimbira bweru wa ggwanga. Ate nga gy'olina beesi esinga obunene wano tukkirize tugaane Kenzo tolinaawo beesi mu Uganda. Tosobola kukuba tuwa kutuwa ng'okuba Uganda n'ojjuza. Tekisoboka. Abantu music we bamuwulira naye ggwe ng'omuntu tebakufiiringa. Simanyi oba n'abanjogedde bubi naye ngezaako okulaba nga mpa ekifaananyi ekituufu. Kenzo ebweru abantu bamanyi na kumanya nti Kenzo muntu, bamanyi Kenzo malayika. Ne wano e Uganda bonaabo besinga ku industry ya Uganda yokka. Kenzo tukkirize tugaane tolinaawo. Kakati ebweru ogenda kuba kyasobola kugenda bweru naye ng'ekigaana okuba ebisaawe ebweru kiri politically motivated. Ebintu byonna ebyobufuzi we biyingira mu mulimo gwo whenever political atmospheres gye ziyingira mu mirimo gyo emirimu gyo gifa. When you become a politician you can become successful, but when you bring the political atmosphere into your businesses go down. Ekitegeeza olina making sure nti ofuna kinene nnyo wano woolaga okusinga woobadde. Ate olina making sure nti oli resistant ku muliro ogugenda okwakiramu kuba kugenda kubeera mungi nnyo. What you would have done, you would have begun by advising the general, the Mr. General, according to the status quo. Kino si kyandibadde ekirungi. Ekyobwadvisor maybe bakiweeko ku bantu abalinnyeemu ku kigere ne kati Kenzo gw'okyayambuka tonnalinnyamu okyatutumuka okyali waggulu okyayambuka okyadduka tukyakulaba mu bingi nnyo
lwalero limo bitemerako ttaka. If possible, nga waliwo avenues zosobola okukozesa, you can drop it. Ne bakiwa Babebe Cool. Papo balinyemu. Babebe balinyemu. Baranise okukka ne bakyalina kinene nnyo kye bagoba. Kwa music wa Babebe Cool takyalina nnyo market. Lwaki ennyimba zayimba nungi naye ng'omuyimbi abantu bamumanyidde bamukooyi. Kati okujjako ng'ategese endale mu Serena Africana bajja kujja naye Babebe Cool takyasobola kukuba ttuwa ng'akuba bisaawe kubanga abantu kati abagenda mu music oyo w'ebisaawe naki be baana abazina enkudi. Kati ate Babebe Cool bw'akuba enkudi era abantu bajja gaana okujja atendinga kuba sijja emyaka egirina okukuba enkudi. Kati Babebe Cool watuuse alina okubeera connected ku makuba amalala agamuwa sources of money nga music ategeka kikadde. N'ategeka ekikadde ku Serena, n'ategeka ekikadde ku Afule Masaka, n'ategeka ekikadde embalala kwa Jipu, n'ategeka ebyo webityo ng'ategeka mu bifo ng'abebbeeyi bokka be balina okujjayo. Walaba Chameleone be yategeka wano Big we yamupangisa. Kivulu ky'abasala ne basuula stage. Bamala kuteekawo mbeera ya nnaku. Era olaba Chameleone okuddamu okukola show akoze leero gyendale. Era eyo yajja kujjuza. Naye platform ene eraba ennyimba ewuliriza ennyimba esigaddewo kati yaba gravity. Teyagala nnyimba zibuulirira. Teyagala nnyimba za kukwata ku ttama. Eyagala nnyimba za kuwemula. Kyekireetedde TikTok okuyita mu app zonna kubanga yatandika na kuwemula, yatandika na balalu, yatandika na bagwagwa. Kati embeera gye tulimu olwaleero eri mu kugoba Babebe mu music ba Chameleone ye beegobera. Kati Babebe Cool bamuwa ekyo presidential advisor ku creatives kiba kimugwana kubanga this is the time wasobola n'okutuulira mu office nga talina gye yeetaaga kulaga. Asobola okugoba ddiiru n'evaamu omutwalo gwa $1 mu mwezi gumu okusinga okugenda okuyimba mu bufo 10 mu mwezi gumu nga bamuwa obukadde busatu ze million ya 3 n'omutwalo gwa $1 guba teguweze. Naye ate Kenzo mu mwezi gumu okubayo ebifo byo 3 ng'olina emitwalo gyena otuula otya abantu ogenda okugobera omutwalo ogumu with a repetition killed totally. Nkikulaze ku line ya byabufuzi bye tulimu olwaleero ebyobufuzi by'obukyayi ebyobufuzi by'okunyiiga byolumu omutima nga nekye wakola abantu tebakimanyi naawe tokimanyi abakunyiigidde tebamanyi lwaki banyiize naawe kenyini nawo benyini tebamanyi lwaki bakunyiigira. Ontegeera bampita Godfather mbeere bulungi mweraba. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Tekisoboka. Na Kenzo you are equally lwaleero you are equally responsible kubanga gwa wa president amagezi kubiki kubitone kandi kitegeeza visa ze bamma abantu Kenzo oli liable okuma visa. Kino kitegeeza nti ebintu byonna by'ozookola ebisaawe by'ozookuba biyinza obutaddamu kulabwako. Oyinza obutaddamu kufuluma ggwanga kuyimbira bweru wa ggwanga ate nga gy'olina beesi esinga obunene
wano tukkirize tugaane Kenzo toyina base mu Uganda tosobola kuba tuwa kutuwa okuba Uganda nojjuza tekisoboka abantu music bamuwulira negwe ng'omuntu bakufiiringa simanyi oba n'abanjogedde bubi naye ngezaako okulaba nga mpa ekifaananyi ekituufu Kenzo ebweru abantu bamanyi na kumanya nti Kenzo muntu bamanyi Kenzo malayika ne wano e Uganda bonabo besinga ku industry ya Uganda yokka Kenzo tukkirize tugaane tolinaawo kakati ebweru ogenda kwalo kyasobola kgenda bweru naye ng'ekigaana okuba ebisaawe ebweru kiri politically motivated ebintu byonna ebyobufuzi we biyingira mu mulimo gwo whenever political atmospheres gye ziyingira mu emirimo gyo gifa. When you become a politician, you can become successful. But when you bring the political atmosphere into your businesses go down. Ekitegeeza you know making sure nti ofuna kinene nnyo wano woolaga okusinga woobadde. Ate you know making sure nti oli resistant ku muliro ogugenda okwakiramu kuba kugenda kubeera mungi nnyo. What you would have done, you would have begun by advising the general, the Mr. General, according to the status quo. Kino siche kyandibadde ekirungi. Ekyo advisor maybe, but kiweeko ku bantu abalinnyeemu ku kigere. Ne kati Kenzo gw'okyayambuka tonnalinnyamu, okyatutumuka, okyali waggulu, okyayambuka, okyadduka, tukyakulabamu bingi nnyo. Olwaleero oli mu bitemerako ttaka. If possible, nga waliwo avenues zosobola okukozesa, you can drop it. Ne bakiwa babebe cool. Papo balinnyeemu. Babebe balinnyeemu. Baranise okukka ne bakyalina kinene nnyo kye bagoba. Kwa music wa babebe cool takyalina nnyo market. Lwaki? Ennyimba zayimba nungi. Naye ng'omuyimbi abantu bamumanyidde bamukooyi. Kati okujjako ng'ategese legendary. Muserena Africana bajja kujja. Nebe bekuta kyasobola kukuba tuwa ng'akuba bisaawe. Kubanga abantu kati abagenda mu music oyo w'ebisaawe naki be baana abazina enkudi. Kati ate Bebekulu bw'akuba enkudi era abantu bajja gaana okugyatendinga kuba sijja emyaka egirina okukuba enkudi. Kati Bebekulu watuuse alina okubeera connected ku makuba amalala agamuwa sources of money nga music ategeka kikadde. N'ategeka ekikadde ku Serena, n'ategeka ekikadde ku Afule Masaka, n'ategeka ekikadde Mbalala kwa Jipu, n'ategeka ebyo weebityo ng'ategeka mu bifo ng'abebbeeyi bokka be balina okujjayo. Walaba Chameleone bwe yategeka wano Big we yamupangisa. Kivulu ky'abasala ne basuula stage. Bamala kuteekawo mbeera ya nnaku. Era olaba Chameleone okuddamu okukola show akoze the legendary. Era eyo yajja kujjuza. Naye platform eno eraba ennyimba, ewuliriza ennyimba, esigaddewo kati yaba gravity. Teyagala nnyimba zibuulirira. Teyagala nnyimba za kukwata ku ttama. Eyagala nnyimba za kuwemula. Kyekireetedde TikTok okuyita mu app zonna kubanga yatandika na kuwemula, yatandika na balalu, yatandika na bagwagwa. Kati embeera gye tulimu olwaleero eri mu kugoba babebe mu music ba Chameleone ye yebeegobera. Kati Bebekulu bamuwa ekyo bwa presidential advisor ku creatives kiba kimugwana kubanga this is the time wasobola n'okutuulira mu office nga talina gye yeetaaga kulaga. Asobola okugoba ddiiru n'evaamu omutwalo gwa $1 mu mwezi gumu okusinga okugenda okuyimba mu bufo 10 mu mwezi gumu nga bamuwa obukadde busatu ze miliyoni 3 n'omutwalo gwa $1 guba teguweze. Naye ate Kenzo mu mwezi gumu okubayo ebifo byo 3 ng'olina emitwalo gy'ena otuula otya wantu ogenda okugobera omutwalo ogumu with a repetition killed totally. Nkikulaze ku line ya byabufuzi bye tulimu olwaleero ebyobufuzi by'obukyayi ebyobufuzi by'okunyiiga byolumu omutima nga nekye wakola
abantu tebakimanyi nawe tokimanyi abakunyigide tebamanyi lwaki banyize nawe kenyini nyini nawo benyini nyini tebamanyi lwaki bakunyigira ontegeera bampita Godfather mbere bulungi mwera kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira naye gwe ng'omuntu tebakufiiringa simanyi oba n'abanjogedde bubi naye ngezaako okulaba nga mpa ekifaananyi ekituufu Kenzo ebweru oyinza okusanyukira obwa presidential advisor kubanga ogenda kufunamu okubaako oyogerera mu makaago kubanga okwagala minisita nga totuula wadde ku ofisi y'abapunta ettaka ku kyalo kikufuulaawo sigaalo mu maka kati Kenzo ogenda kukifunamu nti ogenda kufuna wooyogerera omukazi naye akulabemuuko katiibwa mu maka nti naawe otuuka ewa boss oba oyina ofisi mw'olipootinga naye kuba obwa presidential advisor President Museveni amaze okweyambulula I tell you wano President Museveni bw'amala okukozesa bw'atyo bw'akola abadde amulabanga buli lw'oba oyagadde olina kuyita mu protocol nti ofuuse presidential advisor abadde akuba essimu n'ogenda ne ku state house nga tolina appointment kati olina gy'olipootinga bw'atyo Museveni bw'akola ogenda kukiganyirwamu 1 nti kiina position gye kikuwadde mu bufumbo bwo etabaddeewo omukazi ng'akusinga ekitiibwa ne bw'oba ne ssente akukwasa ensawo nkubuulira zaayagala zadde ava mu ofiisi anti tobitegeera ninga Kenzo muganda wange ekyobwa presidential advisor okuleka okufuna ekitiibwa mu makaago n'okwenkanankana n'omukyala mu maka tekiina kye kikwongerako kubanga bonna ba presidential advisor bakaaba misana tukuwano kusaasira ennyumba bagitwala ekitegeeza tekiriimu ssente ekyokubiri you lose favor wano mu Uganda nkubuulira ebibuuzo ogenda kutandika kwanukula bya gavumenti abayimbi nabadvisinga Museveni mumulabe kiro Museveni ng'ayagala okweyambulula akuwa bwa advisor na bukulu lwaki tabuwa Bebekulu bangamba Bebekulu yabugaana kubanga akimanyi nti Museveni bwe yeetikkula Kenzo you're my friend ne taking anga advice zange Kenzo osobola okwogera naye n'akusuubiza ensi n'eggulu naye bwe mwawukana nga bikomyawo nze nkubuulira mubaamu ebimu nga mukwano gwoga Kayaja yagenda okubikugamba tokkiriza bwa advisor eryo kkubo lya Museveni kukutwala ku jirikiti nze mumanyi muzeyi kati akusiza mu protocol protocol kati olina gy'olipootinga ebigenderwa bibadde bingi copyright bisawo bya ssente yali ageeka nkuteeke ku jirikiti yoyo Museveni bwe wandibadde mugezi nga toyagala kukuuma makaago Kenzo kino ekifo wandikitadde kubanga era omukazi teyakwagala lwabwa presidential advisor yakwagalanga Kenzo bisigadde onaabigumira kwata ensawo kitono nnyo ayagala okugenda ebweru nze Kenzo mu advise nze ndi kuggwe nonya kuba Star Favor Uganda Limited sente zooteekamu nga visa ekuli mu ngalo emirimu bagiina mu ggwanga lya Kuwait mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Saudi Arabia ne Dubai betaaga abawala n'abalenzi kola nga bakirina salary million 1.5 kola nga ba waitress ne ba waiter million 2 ma hotel mawanga ga Kuwait banoonyeko ku noti 764 17 45 ojja kuba bafuna butereevu ogenda okole interviews oba ku noti 7 noti 7 nya noti nkaga 7 26 ojja kuba bafuna butereevu aba Star Favor Uganda Limited bakukakasa nti emirimu gitambulirawo ne my brother Idi Kenzo bwisinga kisoboka Museveni ekifo wandi kirimulekedde nakyo
kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olu